Nga tugenzeeko wano ensonga za President Stecia Mayanja okugulawo ekibiina okubeera president ku kibiina kino kye bayita NPP, National Peasants Party. Stecia Mayanja yasobodde okuba ate ng'atangazaamu kubanga omuliro mungi nnyo ku mutimbagano. Agamba nti enteekateeka z'alina za kulaba nga 2026 President Museveni bamujja mu ntebe, era ng'agamba tazze kulwanyisa Kyagulanyi, naye ali ku ddoboozi lye limu bafune entebe eyo ebbanga lyonna. Wabula ku ky'okuvuganya ku bwa President, Stecia Mayanja yatangazizaamu n'agamba enteekateeka egenda kubeera bw'eti. Wulira, ndiwo mu biti bibiri. Ekisooka ndiwo nga President wa National Peasants Party ate era ndiwo nga Hajja Traders Stecia Mayanja, naye nga nsaba bwetowaze obw'ekitalo abantu abamu bakifunye bulala nga bwomanyi aba social media bo tebalinda. Ngenda kujja ku bwa Kampala Woman MP. Ndi President wa National Peasants Party naye nzija ku bwa Kampala Woman MP kitereze ekibuga. Eyo yensonga asaba mundabire nga ddala ebintu bizibu kyayinza okuba tukeyo n'ali akabi ngenda kalya mulo kale yoyo nno Stecia Mayanja, president w'ekibiina kye bayita NPP, National Peasants Party. Wabula tagenda kuvuganya kuba president, agenda kuvuganya ku ky'omubaka omukyalo wa Kampala. Stecia gugwa gutya, omuliro gukyagenda mu maaso, abantu beebuuza Stecia yavuddewa. Naddala bayimbi banne King Sanga yakava e Dubai yeewunyiza Stecia bw'ati. Nsonga mpitirivu nnyo, waliwo omuwala ayagala okwesimbawo, ayagala okukola ekibiina. Nzeno nagambye basekuba mukebera omutwe tuloke tumuliplying n'ensereko bino byazzeemu birala nga banyo emotional wetulaga walala. Yoyo nno King Sanga yakakomawo bwe yagambye. Kati ate Abitex bw'atuuka ku Stecia alina bw'agambye nti ulira Abi kakati mu Uganda ebyobufuzi tukirize tugane mu Uganda ebyobufuzi business abantu bonna era bannayuganda mbakuutira mmwe mulina okwejja, mmwe mulina okwereeterawo change. Temulowoozayo omuntu yenna okubaleetera change. Abasinga bannabisooka bannabyabufuzi abamu abasinga obungi balimba, bye boogera si bye bategeeza. Essaawa zino abantu baagala change, naye kakati kambuuze Stecia Mayanja nolida gambu yasimbudde kulaga kyalaba nnyo ba Katumba oye bangi. Kakati oli abadde Katumba oye, Stecia Mayanja ye Katumba oye party 2 abo mukyabalaba bangi nnyo. Nenze bannayuganda bonna njagala muyiye omuntu yenna ateekateeka okuyiya afune ssente. Kati kambuuze Stecia Mayanja babeera kadaala agamba abantu nti nze kagenda okujjako President Museveni. Anti president wa kibiina era kizze kuvuganya era akyogerera ddala. Abitex atangazizza bw'ati ekyaleese Stecia ku nsonga zino ez'ebyobufuzi nga tewali abadde tebamulaba nko nga yeekalakaasa wantu na wamu wonna. Ulira kiringa omuntu okubanga atunda eddagala eriwonya erigaana abantu abasajja obutanoba naye nga ate yennyini talina musajja. Bagamba namwatu takola ki bw'obanga obadde mu bintu nga mukaaga nga byonna bifuloopize tewaliiwo kigguse abantu boogenda bakakasa oti nti ku luno kino kigenda kugguka. Nakugambye nti mu Uganda buli kimu kisoboka. Stecia Mayanja bangambye waliwo ekibiina waliwo etteeka eri bataddewo nga buli kibiina kyabeena byabufuzi kirina omutima gw'essente ezigenda okufuna mu byobufuzi. Abantu bangi nnyo abamu president yabateekawo. Omanyi mu byobufuzi ku ballot paper abantu bafa nnyo ku muntu akulembedde, era omuntu asobola baba akuba campaign agamba nanga nze nkulembedde oba nze nsembi wange. Kati President Museveni naye nga bebaba balonda okugenda waggulu oba okubeera wansi tambulira mu alphabetical order kisinzira bano abali wakati bebasinziira wawoolaga. Kakati abo abantu ebiseera ebisinga President Museveni abateekawo asobole okubeera alphabetical order esobola okumuteeka awantu abatuufu. Agenda okugamba President Museveni ali wansi oba ali waggulu. Bannabyabufuzi abasinga bonna ebibiina mugenda kubiraba Bakatumba oyo mugenda kubalaba bonna babala ka ssente.